Deyo Joe, y'omuyimbi Star Boss Big Guy, okuweebwa second chance. Nga bwe kyago bwe wantu ewalala. Kirowoozezaako nno ku makya. Omutima ne gungamba tabanga Big Guy yagenze naano na second chance. But anyway, okusinziira ku bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu, yagambye omuntu wakulaga nti nowwo. Ate omuntu omukola ki? Tomusindika. Twala Big Guy mu kunonayo Bobi Wine ku Entebbe Airport, yali omu ku be bablockinga mu kkubo. Tumulabye emirundi mingi nnyo ng'avaayo. Y'omu ku bayimbi be tuyinza okugamba nti baabonaabona nnyo oluvannyuma lwe twava mu kalulu. Ate ndowooza abaalina okumansa ne batakola ki? Ne batamalirira bulungi. Kale sooka otuwe emboozi eyo nga bwe yabadde. Lindokosa ababoyaboya bayinza obutagitegeera naye nga chance ya Bobi Wine sigyetaaga anti sibeerangako munnuupe kati chance omuntu asinga ogyetaaga Ronald Mayinja Big Eye abo Bobi Wine anover street n'agamba musonyiwe Ronald Mayinja anti kali nange nsabidde Mayinja kuba nze saagala chance nange omukisa ogwo nengukwata nenguwa omuki agwetaaga ennyo okusinga nze ndi bulungi naye ndongo ngenda kugyewummulira. Thank you very much. Thank you very much. Adebo tukwata bulungi tuyinza n'okuweekyana. Thank you my brother. Alien Skin gyeyogeddeko ti chance Bobi Wine gyamuwa ajweba Mayinja njogerako ki. Kyenjagala okugamba nti muto wange Alien Skin kyalina okumanya nti nze sisabanga ku Bobi Wine kisonyi wadde abanuupu. Ekisonyi nakisaba bawagizi bange abaali banyiga nga bagamba nti Mayinja tokyayimba wadda mbyabufuzi ffe twagala nnyimba so abo bantu benneetondera ne mbaga tujja kuddamu tuyimbe. N'olwekyo ekisonyiwo kya Bobi Wine sikyetaaga era sikimusabangako. Za chance nga bwe zaatambula oluvannyuma lw'omukulu okukwata chance n'agikuba omugere n'agamba nedda nze ndi mu kufuluma. Ne basooka ne bagiwa kwa Anko Mayinja n'asinziira mu muziro omungi n'agamba nedda mundeke mugumye byange sina kyenjagaza muki. Anko Big Guy n'agamba mukisa we ayo mukisa omukisa ne gumaliriza nga gwatuuse but I think buli muntu yenna bwazuula nti nno omanyi bwazuula nti nno ayeetaaga abantu ndowooza n'azuula awali abantu abalina onoonya wali abaki abantu kaakati Star Boss ono mulina sooka ope ku Big Guy screen eno sigira bulungi Ivan Star Boss ono mulina sooka omumpeeko Big Guy Wandisebo. Ogamba otya anko? Yendi munange ogamba otya Simon. Olimba husband material amaanyi nnyo taata. Amina sebo. Mbadde wano. Nenda akaposta kakwite ovo ningamba ate Big Guy kasusse mu propaganda. Banange abatulaba ku show mu maso y'omutyamu namwe buli omu gyasinzidde. Angeze Manja Ibrahim Big Eye. Yeah, ndi wano namwe live. Kakati Simon konsonga ya posta tandikira I think ngamba nze ngazo omuntu apadewo information. Okay. Nino mukangambi nti waliwo posta etambuzibwa. Nti Big Guy amaze okulanga cricket ovo. Ng'erabyeranga naye kati nze nganze ne distance nga ku post eyo. Tobimanyi n'ebigikwatako. Yes n'ebigikwatako. Ebintu ebyange Big Eye ebiseera ebisinga bitandikira nnyo ku official pages zange, official platforms zange eza social media. Okay. Bw'olaba sikitadde eyo ekyomanya sikiina mu mukono n'ogumu. Okay. Big Guy njatwogere ku kyabadde olunaku olw'eggulo omukulu Kyagulanyi Ssentamu bwe yakuyise n'akurecognizing live on stage. So what the experience? First of all, how was the experience? You recognizing a Star Boss Big Guy. The experience was very good. It was really nice. It's not a
lye nafunye ate n'essanyu abantu lye bandaze era ne bagamba n'essanyu era lye bakyandaga okutuusa kati. Okutuusa kati nkyafuna okuyozebwa gamba nkyayozebwayozebwa oba nkiyite ntya nti kyansusse nako ng'omuntu essaayo tikyansusseeko ng'omuntu. Namungi w'omuntu akyeyiwa mu inbox yo ng'akuyozaayoza. Nnyo okuva eggulo ndowooza obwawukanye n'abantu nti kati kanzire ewaka. Obudde bwabadde bugenderedde era kwabadde kwemulula. Ng'abantu bakyali nange bakyatambula nange bambi nga bakyanjagulizaako nga bakyandaga okwagala kuli okwa Big Eye oli gwe baagala. So nasanyuse nnyo era nsinzira wano okwebaza ekibiina ekya National Unity Platform wamu Kyagulanyi wamu ne bannayuganda mwenna mwebale okuntegeera, mwebale ate okuba nti kati muli wamu nange nti tuli wamu tuli omuntu omu. Big Eye, twogere ku byoyisemu okutuuka wano wootuuse, okubiddwa obucupa, bookings ziyinza okuba nga zikendeddemuko n'okuba endongo ennungi abaana ne bagikuba si lwakuba nti mbi naye lwakuba balowooza baakunyiigira. Mu ddakiika ng'emu biki byoyiseemu? Byempiseemu bingi Saimo. Olugendo lubadde lutono, ngendo lubadde luwanvu, okusinga lubaddemu nnyo bye bayita ebiwonko. Bisinze obungi mu lugendo olwo Saimo. Nyinza okugamba ensi ebadde ng'ebirabeera byonna naye mba simenye nti kino okuviira ddala nti byonna ebyange kaliya yange yonna ebadde nga yafunamu kye tuyita setback. Yakalubamu ng'afunamu kye tuyita okuba nti oba bakiyita nti oba ngambe nti okutubira oba olwana bwoti naye nga waliwo ekikulwanyisa ekikupushi nga kikuzza etwa emabega ekitakukkiriza kugenda. Naye kyamukisa mulungi nti sobodde okuba nti ku nkomerero ate tukanyiza n'abantu nti ndi wamu n'amaanyi g'abantu, ndi wamu n'eddoboozi ly'abantu, ndi wamu ne bannayuganda ab'emiliyoni ne miliyoni abagala enkyukakyuka mu ggwanga lyabwe. Kino tukiyite second chance. Osobola okukiyita ekintu kyonna gwe kyolaba nti kyekikijjaamu, omuntu yenna asobola okukiyita ekintu kyonna. Ali nga wakati nga bakamala okuwa kintu kigenda okuyita second chance, waliwo eyakamala okugigoba, gwe kiki ekyenjalo kyolaba mu chance y'omukulu abalama ebi kye baabuusa amaaso? Kati nze kyenja okugamba nga nze Big Eye Saimo, nze sina olunaku lwe ngenda kugamba lwe ngenda fulumya kigambo nti seetaaga bantu. Omuntu akugamba nti teyeetaaga bantu nga tuzze mu mazima aba alina ekikyamu. Otegedde kuba mutunuulira nti mu bintu byonna bitukola kebere BBS terefayina eno nawe yennyini okuba nti ebyayo bitambula bulungi, bizinesi zayo nga zitambula bulungi eba yeetaaga abantu kuba abantu be baviewers. Kati omuntu bw'ava eri n'akulimba nti teweetaaga bantu munnanga abeera kyabeerako takitegeera bulungi. Weetaaga abantu mu mbeera zonna, kakibeere kikabeera ani mu mirimu gyonna bikukola oba weetaaga abantu. So nze abantu mbeetaagira ddala era tubulaba nti nkuba nnyo okulaba nti mpuliriza bagamba ki, kiki kye baagala Big Eye akole, kiki kye baŋŋamba. N'abantu abo boolaba embeera gye babadde banteekako natuuka n'enkizuula nti ate kwali kwagala kuba nninako okungi. Omuntu nga takwagala tasobola kukuwa budde, tasobola kulwanirira, aba tasobola kugamba nti oba tasobola kumunyiiza. Omuntu gw'otayagala n'akola ekintu tosobola munyiigira. Naye omuntu akunyiigira olw'okuba akwagala akuyinako attachment, akuyinako akakwate. So kyekyo yesebo. Kakati nina kasiye wano nina n'entambi. Tambi kibuuzo kimu okugenda ew'omukulu Big Eye. Ekisookera ddala muyozaayoza Big Eye byayisemu tubirabye for the last I think 12 years abadde supporting ekibiina kya National Resistance Movement. Zijukira mu COVID we twali mu 2020 n'avaayo okulaga obutali bumativu bwe engeri ekibiina kimutreatinze. Tuba tuli awo tuyingidde akalulu tukavuddemu y'omu ku bantu abasinga okubeera victimized ennyo
by abantu abali tebakkiriza mu decisions ze naye kirungi nnyo kubanga ya realizinga ne kikyayagala ekikulu kiba kikyoyagala ate n'engeri gyali omuvubuka nti akyali muto ate Bobi Wine n'ekibiina kye ne People Power as a movement nga nabo ate amaanyi gali nnyo mu bavubuka abato batapingamu directly as the constituents side ya music so abadde abeetaagira ddala naye kirungi nti akoze nnyo plan to action tabadde nnyo muntu addaawo n'akaaba ennyo naye akoze nnyo ebikolwa ebiraga nti yes I belong with amanya tugendewo naye n'ekibuzo kyagala okumubuuza ekibuzo kye njagala okumubuuza bigayi nti tewakabanga n'obeeranga muganda waffe Ronald Mayinja nga waliwo ekikulubadde enkofiira yamutuuseyo bigayi enkofiira yakutuuse sima baguwazze naye omaze gyegezaamu eri yali ya Edi Muto gye bawa Mayinja nono bamuwadde nyini yakutuuse bulungi nnyo ne nange enkofiira yabikka Mayinja bigayi ekibuuzo kyange tewaabeerewo ekikulubadde 2025 ne tukulaba ng'okoze U-turn endala ebiseera ebisinga bw'oba obadde nga ongoberera nga Big Eye ndi musajja abeera committed bwe mba nkutte ku kintu ate ndi musajja wa mazima kusinziira ku kyemmanyi bwe banga obadde nga ongoberera ndi musajja atalimba ne mba ntunudde mu maaso wenti mba nnyo omuntu ali ku mazima so buli kyolaba ekigenda mu maaso nteekako amaaso ameka 2 Kasirye Big Eye kyenjagala nze okumubuuza mu kimu nti yagenze ne yeegatta ku National Unity Platform lwansonga yatuuse nakkiriza mu ideology yayo ng'eye NRM tekola oba just olwa interest eno ey'okuba nti abantu babadde bamusibira ekikookolo ne bamuggalira so njagala okumanya nti wazzeeyo olw'okuba watunuulidde mu ideologies za National Unity Platform ku luno n'ozitegeera n'olabamu by'owamisinga luli oba wazzeeyo just lwakuba nti wasobola okuba nga wasobola okukuzza mu bantu nawuliriza amaloboozi g'abantu agasinga nze nga wendi nti ndi public figure kitegeeza nina abantu bangi abangoberera abanvaako emabega nga Big Eye otegedde so kati ofuna chance n'ogamba nti kampuliriza abantu bange bagamba ki abantu bange bonna nagenza okulaba ng'ekkubo lye bandaga lyeryo nange nenfumitirizaamu nentunulira nsonga ku nsonga nga ndaba ensonga zonna ze boogera z'ensonga entuufu ensonga entuufu ate nga tukimanyi bulungi nti kati bw'otunuulira tetujja kukidisregardinga bannayuganda bonna essuubi balina mu National Unity Platform okuba nti yeekutte omumuli okuba nga basobola okuleeta enkyukakyuka mu ggwanga lyabwe okufuna obukulembeze bwe beetaaga kale kakati Big Eye tovaako saagala tuveeko tukugeye nga tosobola kwerwanako kakati bw'olaba tukuli bubi ng'okola obwati ng'owanika omukono ng'ogamba nedda ssebo so that emboozi yo tugivaako nga togamba nti Saimo yandeese ne bangeya nga ate sobola kwogera nze mba mwetegefu tugenda kukozesa eddakiika 3 yes ntandise naawe entambi yes return ya Big Eye yes return ya Big Eye etuyigiriza principle emu mu byobufuzi batugambira mbu there is no permanent friend there is no permanent enemy but permanent interests kitegeeza nti fe abagoberera ebyobufuzi mu kuanalyzinga n'ababigoberera mu ngeri ya fanatism nga bawagira bali balina okubeera nga bali aware of these occurrences because esaba yona omuntu akyuka ebankozezaayo ko mu politics wa Uganda gyavudde post independence ebibiina ebyaliwo ebiseera ebyo tulengera mu 1966 Obote amaze okumwamulako Ssekabaka Edward Muteesa ataddewo constitution empya bamumamuddeko 71 Idi Amin azze ajjewo ebyokulonda mu period eyo yagirawo ebyokulonda n'ebyobufuzi ebiringanga ebyo waliwo ebibiina ebyameruka waawo zijjukira formation ya Fronasa etandika mu mid 1970s naye mu kutandika yeegattibwako ate ekibiina kya Milton Obote Uganda People's Liberation Front later Army nga military wing yayo olengera nti no interest yawe yali emu yakujjakani naye nga beegasse bano because of the ideology bakola ki gibasharinga mu maaso awo ne tugenda tulengera Rwanda Alliance for National Unity
nejja ne formingamu maaso eyo Rwanda Patriotic Front okitegeera nabo nga gundi yaabwe ideology yakubeera nti obukulembeze buvaako obwo bwaliko in fact Amin yamala okumujjako ate obote gwe balina interest n'emu naye n'awamba ate ne batuuka nga banne balina okubeera nga bamulwana naye nga luli bali balina interest yemu ne balwana ne tugenda 1986 President Museveni naye n'awamba ng'omuntu tulengera ekibiina kya DP ekitaali nnyo mu struggle awo wennyonnyonnyoddaawo naye nakyo nga kikomyewo tulengera Kawanga Ssemwogerere naye bamuwadde ekifo okitegeera nga ze okitegeera because of the interest yakubeera nga sharinga ne tugenda mu multi party system naye komawo then yawo mu 2000 reform agenda wejjira tulengera bamu kubali mu NRM that is National Resistance Movement. Yes but Dr. Chiza Besigye ba Grigore Mugisha Muntu n'abalala nga tebavuddeyo bafominze ekyabwe nga balina interest nabe yaabwe tulengera tulengera Haji Nasa Ntegese Bagala nga mwadde amaanyi because of the interest je balina tibona kati bagala kubera nga bajja ko netugenda mu bufunze politics atambula na interests okay. So abana Uganda balina kubera nga bakimanya so bigayo kubera nti no yes abadde mu NRM for all the years because mbadde quoting emyaka 10 gyabadde iranga ayogera kuva kaluluka 2011 nene kituuka ekiseera nafuna backlash je yafuna olwa interest ye ng'omuyimbi nti naye ayagala kubera nga alina kyateeka mu nsawo ne kaliya yeeyongereyo alina okubeera nga asiikinga ye walowooza watapinza awali amaanyi ge nebamusibidde ekikookolo that's why akoze buli kimu kyonna kyonna okubeera nti causing a call to action n'agenda yeeri ku kitebe Yohana omubatiza n'amubatiza bupya n'abaga kakati bayitedde engule ne bagimutikira ne baga big guy the rebranding of big guy is now here n'awanika ekigalo kikolo bwati kati now kisigadde eri big guy obutaluzinga that gye bamuwadde amanya ge bamuwadde because tulabyeko abalage bagawa ne baga misusing ne baddayo kati otalifuna mukisa gwa kusatu guno gubeera gwakubiri bw'ogwonoona agakatonda mugulu kibeera kiwedde kasibye Saimo ensi eraba ensi yetegereza ebiseera ebisinga osobola olaba ekintu n'olowooza okirabye wekka bwe nalabye big eye nga bamwambaza enkofiira wallahi naye kyasoose okunzigira mutwere nga yenna emutuuse kirabika bakitegedde ali sirias akola ki akomawo nezijukira mukulu waffe akwandoza ali guno yayambalira enkofiira twalina dduuka litunda amakofiira ne weyandiganye omutuuka nga tulina wakujjandala ejjo wabadde odduuka naafuna emutwe abazibu ekyo nakitunuulidde naye n'ekirala ne ŋŋamba nti bannabyabufuzi naddala bali ku ludda oluvuganya empisa yo temugikomyawo akalulu akawedde watunuuliranga ekibiina ekitateekeddwa na kuleeta presidential candidate nga kireese olw'ensonga basajja bakulu tebasobola kutuula ku mmeeza emu ne bagamba owaaye kwata wano nkwate wano tusobole okuba nga tuyisaawo ki interest zaffe okwawukanako ne baganda baffe wano e Kenya bo buli political season yetuuka tebabeera ku bibiina baba n'alliances okusinziira ku interest ze baba baagala okukola ki ze baba baagala okuvuga n'okusinziira ku abo be baba bafunye ababakkiriza nti olwaleero nsobola okuba mu alliance ng'erimu seimo oluddako ate n'atakola ki n'atabaamu so kino tekikoma ku big eye na Bobi Wine na NUP kitambulire ddala mu bakulembeze abalala bali ku ludda olukola ki oluvuganya okitegeera nammwe abali ku ludda lwennyini lwe bavuganya naawe osobola otuuka n'ogaana esizoni eno lwakuba Uganda embooko bojja funa nnyingi naye osobola otuuka n'ogaana naye sizoni eno ab'opposition be balina agenda entuufu kankole ki kangoberere bo ekirala kye nnyinza okwogera ku kino ng'era bwe mbuuziza big eye kansuubire ku yatunuulidde mu agenda za National Unity Platforms bulungi n'akkiriza nti akkiriziganya nazo n'atagenda bugenzi ku pressure y'abantu kubanga oba wagenze bugenzi ku pressure y'abantu kitegeeza osobola otuuka mu maaso awo n'olaba n'ogamba amazima gali nti wadde abantu bali eno naye nakola ki natomera ate n'otandika okukola ki okwejjusa eri abayimbi be twakkiriza nti bano bayimbi bawagizi ba NRM nga Bebe Kulu waliwo n'abayimbi abalala bo abakkiriza abatakyukakyuka kola kikudde eri ensi neetuuka ne bakkiriza nga bo bakola ki nga bo we bali ne buli wogenda ewantu nga ideology togikkiriza bulungi nga just ogenze lwa pressure kisobola okukola ki obutakola ku saidi yaffe endala eya art nakyo kiyipa essanyu nti bannabyabufuzi naddala kati abava mu art nga His Excellency Bobi Wine
yatuuse nakkiriza nti naye ateekeddwa okumendinga enkolagana ye ne art industry eno. Alina we yali yatuukira ng'alinga agyeyawuddeko nga singa omuyimbi takkirizigana na biruubirwa bya National Unity Platform alina kkubwa paka ku ttaka. Era ba Big Eye abo babaddeko ba victim baki naye olwaleero waaba asobola okuddamu n'abaaniriza n'akakasa nti at least ajjawo embeera ey'okuba nti bagenda kubanga tebanyigirizibwa, nakyo kiba kikola omulamwa. Wabula ekyo tekitegeeza nti ate erina kuteekebwa nga advantage bantu bano kukkiriza nti oba buli artist banaasobola ng'omukubadde adde ku sayidi eri musobola okwogereza abantu bano bulungi, oba abagenze n'agenda nga ba Big Eye we bagenda ne mumuleka ne yeerabirako by example ne kimwotya yekka n'akola ki nadda. Kuba ffenna etwalinga tukula eriyo bazadde baffe bye batugaananga ne tutawuliriza later on noba ng'osobola obitegeera. Tweyanziza Big Eye tovaako tukyali naawe ogenza okukoma